Abakulira akakiiko k'ebyokulonda agamu ku mateeka n'ebiragiro bye kaayisa eri abeesimbawo ku bifo by'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo mwe mwali obutasiiwuka mpisa nga bakuyiga abalonzi, obutakozesa lulimi lukyayi wadde olusosola mu bantu n'ebirala ebiringa ebyo. Kyokka enfunda nnyingi bannabyabufuzi abali mu kunoonya akalulu mu kiseera kino batandise okwerangira n'okweyogerera ebisongovu nga n'abamu balemererwa okunnyonnyola abalonzi bye bagenda okubakolera singa balondebwa. Sabbiiti ewedde bwe yabadde atikkula oluwalo wano ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Bulange Mmengo, Katikkiro Charles Peter Mayiga yalabula bannabyabufuzi banoonya akalulu obutagezaako kukozesa lulimi oluvvola bye bavuganya nabo wabula essira balise ku ebyo bye bagenda okukolera abantu. Nkubiriza bannabyabufuzi Saara temuvumagana. Saara ng'ovuganya oba ne Teddy Nambooze temuvumagana. Muwaŋŋane ekitiibwa gweraga bulazi lwaki gwosinga si kuvuma munno magufa nnyindo oba amaaso gaamutwakaala. Omuntu ayinza okutwakaala amaaso naye ensonga ng'azitegeera. Kati olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kazzeemu okulabula bannabyabufuzi abakyagenda mu maaso n'okuvvoola abalala mu kiseera kino eky'okukuyiga abalonzi. Guidelines zaffe zaalaga bulungi era ne zikubiriza ne ziruŋŋamya abeesimbyewo okukozesa olulimi olw'obuvunaanyizibwa. Olulimi olutali lwa buvunaanyizibwa, oluvoola, oluvuma abantu, olutakuuma, oluli wansi w'empisa zaffe, kubanga ng'abantu mu mbeera zaffe eza bulijjo waliwo olulimi lwe tukozesa mu bantu. Olutatyoboola ddembe ly'abantu abeesimbyewo oba abakyala oba obuwangwa obulala oba ekintu ekirala kyonna aba amadiini. Twalaga nti olulimi olwo terulina kukozesebwa kubanga lusiikuula abantu, lusobola okuviiramu obuvuyo. Amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paulo Bukenya agamba nti munnabyabufuzi yenna avuganya ku kifo okuvvoola n'okukozesa olulimi olukambwe eri oyo gw'avuganya naye nga singa baddukirira akakiiko ne kanoonyereza ne bakizuula nti kituufu, omuntu akikola asobola okuggibwa mu lwokaano. Tukubiriza abeesimbyewo okugoberera guidelines zaffe ezo nga bwe twaluŋŋamya olulimi olulina okukozesebwa lwe olw'obuntu bulamu, so oluvuma oba olusiikuula abantu oluyinza n'okuvaamu okulwanagana n'entalo akalulu ne kafuuka ak'omuvyo, kubanga ekyo kiyinza okukosa akalulu kennyini, kikosa ne candidate yennyini kubanga osobola okuloopebwa wasa okuvaawo petition nti wakozesa olulimi olukyamu. Mu buufu bwe bumu amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda Muhammad Mwanga Kivumbi ategeezezza nti bannabyabufuzi basaanye okukomya okweyogerera amafuukuule wabula bazanye ebyobufuzi eby'ekisajja kikulu. Tetusaanidde kweyogerera kwerangira biri personal. Nzije wano nkugambe nti kakati gwe nakugulira essuuti, gwe nakutwalako ebweru, gwe nze nakuleeta, gwe twakula ffenna. No! Naye abamu ndaba bakutte eddoboozi erikyala n'abali ku mutimbagano gano social media nabo tebakitwala nti mugano. Ogenda eri otandika okukonjera n'okuwaayira. Wano twogeddeko n'omutunuulizi w'ebyobufuzi Profesa Siraje Nsanja n'ategeeza nti ebyobufuzi eby'okwerangira kivudde ku bannabyabufuzi okubulwa bye banaakolera abantu. Mu mbeera eyo gye tulimu twesanze nga tulina bamesenja bangi abakwatise bendera z'ebibiina ebyenjawulo n'abeesimbyewo ku bwannamunigina, naye nga meseji yennyini oba bubaka batuuse eri abantu tebuwera nibwe balinawo tebumala bulungi. Nsanja agamba nti bannabyabufuzi okuvvoola bannaabwe basiga ensigo egenda okunafuya ebyobufuzi n'obukulembeze naddala nga mu ggwanga Uganda enfuga ya demokrasiya ekula bukuzi. Okusoomooza kwe tulina ne bannaddiini nabo beesirikidde nnyo mu nsonga eno. Buno bwe budde okubeera nti balina okuvaayo batuyambe tubeere nti nno tusobola okutaakirizaako ebimu. Ekitali ekyo tugenda kuseebengera, tugenda kufuna abantu ab'omutindo ogwa wansi nnyo, abantu abasiiwuufu b'empisa, abantu abataakuzibwa. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, ageesigika. Amyuka Speaker